Hallelujah. Hallelujah. Tuzokugulumiza erinnya lya Mukama n'ebikulu n'eby'amaanyi bye yatukolera. We've come to glorify the name of the Lord for the mighty things He did for us. Tujja najjanga nneebaza nzekka. Before I used to thank alone. Kati ngamba tuzze okwebaza. Now I change the speech Katonda n'ekisa. God is so gracious. Twagala okusooka okwebaza erinnya lya Mukama. We want to first thank the name of the Lord. Olw'ekisa kye ekiyinja ekyatusaasira. For His great mercy. Twagala okwebaza ennyonyi y'omwoyo omutukuvu omukwano gwaffe oyo. We want to thank the Holy Spirit of our God. Kansala tukube engalo ng'ekireezo. Lunaku lwakwebaza gye tuli. Today is the day of thanksgiving. Twagala okwebaza taata waffe. We want to thank our pastor. Taata waffe. Our daddy. Ate nga musumba waffe. And here is our pastor. Kama mutwere omuliso omunene. May God mightily bless Mu you. lugendo luno nga tweteekateeka okuyingira mu bufumbo. In the journey as we are preparing to enter marriage. Naddala eri omuvubuka ng'azi confusion era wejjamu awo. Much more a young person, no man like me. Naye neebaza nnyo Mukama kuba okulungamizibwa. For the counsel of my pastor. Ebigambo ebyo eby'amagezi okungayidinga. God bless you. The ones of counsel and also guidance. We love you so very much. Njagala okusiima abasumba baffe. I want to thank all my pastors. Omu ku bamenta bange waali leero. One of my mentors is around. Pastor Dan. Pastor Dan. Mukama amuwomesasebo. May God bless you. Pastoral council, nobody sagala kumenya amanyi nekandogera abaliwo. Pastor Ronald Sakira. Esaala ez'omuzeeyi Mukama amuwomesasebo. Ne famire y'omukyala ne Sakira. N'abasumba bonna. Ndabye mukyala Kevin Kasozi wali mukyala wa Pastor Kasozi. Pastor Kasozi yatulonda mu buweereza eyo mu bavubuka kyali bato ddala. Kama n'amukozesa ku lw'obulamu bwaffe okutulungamya. Twagala okwebaza abazadde baffe ku sayidi zombi. Neebaza nnyo Mukama kuba abantu abo engeri gye batwanguyiriza obulamu, engeri gye batulungamizza ne byonna Mukama byabakozeseza ku baffe. Leero mpeeredde omukisa omukadde jjajja wange ali mu nyumbeere. Njagadde okwebaza Mukama ku lw'ekkanisa. Nze yatusomesanga nti ekkanisa kifo kikulu nnyo. Naye tulabye okwagala, tulabye ekisa mu maaso gammwe bantu mmwe. Twagadde okubeebaza from the bottom of our hearts. Mukama abatuweyo nga munene. Church eri physical, the church eri online. The church here and also the online church. Abali online balina engeri gye batwewunyisaamu mu ngeri enjawulo ennyo. Those online amaze us. Mukama abatuweera omukisa nga mwene. Njagadde okwebaza. I also wanted to make mention of Pastor Edward Karugaba. Manyi tannatuuka oba oli awo tugoberera tweyanziza nnyo omuzeeyi. Yayingira naffe naddala mu kusaba mpaka gatusomose. Njagala okwebaza akakiiko akatuteekerateekera embaga yaffe. Kufaata emikolo gyombi. Chairman waffe Mr. Luwondo ne Vice we Mr. Vincent Serukuma, Mr. Mustafa, abantu bonna Mukama abatuweera omukisa. Entourage y'abaami n'abakyala be twatambula nabo Mukama abatuweera omukisa. Mugonda twagala okwebaza abaana ne twebaza abavubuka ne twebaza abakyala ne twebaza abaami mu nnyumba eno Mukama abatuweera omukisa. Olw'okuba tulina
biddiramu because we have different kansala mixes. mukyala wange ayogere Yes, my wife also that. ayogera bulungi okukwasa Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Renasebo for attending the Sunday service. The last Sunday service I attended, Nali mpitibwa Pamela Mahoro. I was called Pamela. Leero nze Pamela Mwanguzi. Mukama si mulungi. Is very good. Twagala okwebaza Katonda olwa groups ez'enjawulo. We want to thank God for different groups. Twebaza Katonda olwa family system. We thank God for the family system. Twebaza Katonda olwa Wisdom family. Wisdom family, thank you so much. Wisdom family mwe mbaddenga fellowshippingira. That's where I used to fellowship from. Ne twebaza Katonda ku lwa Humility family. We thank God for Humility family. Gye nazze. Where I joined. Twebaza Katonda ku lwa worship team. We thank God for the worship team. Twebaza Katonda ku lwa women ministry. Obwezi bw'abakyala nabo twebaza Katonda kulaba. Proverbs 31 women. Proverbs 31 women. Twebaza Katonda ku lwa men's ministry. We thank God for men's ministry. Twebaza Katonda ku lwa singles ministry. Nekulowoolereza bwabo basingo. Youth ministry. Obuweereza bw'abavubuka. The online family. Ne family eri ku mutimbagano. The Zoom family. Naddala ab'Abazungu. Nebaza Katonda ku lwa prayer watch ekulemberwa Pastor Sakira Ronald. I thank God for prayer watch led by Pastor Sakina. Ne twebaza Katonda ku lwa RDTM ekulemberwa Pastor Kasozi Robert. We thank God for RDTM led by Pastor Cassius Robert. Groups ezo zonna baatukola bulungi. All those groups did us good. Mukama abawe nnyo omukisa. May God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas. twagende tumalirize nga twebaza bamaama We wanted to finish thanking our parents, bamaama the mothers. mu nyumba eno tuli bamusa tubeera ne bamaama We have two mothers in the house. twagala okwebaza mami Sarah Serumaga We want to thank God for Mama Sarah. mama Sara Mutaliwo Mama Sarah. mukama akutuweera omukisa mama May God bless you. twagala okwebaza mami Feva. We want to thank God for Mama Sarah. It is important to have mothers. Mukama May abawa omukisa abakyala mmwe God bless you, ladies. mwebale kutwagala Thank you for loving us. tumaliriza nga tusaba omukisa from the bottom of our hearts We conclude declare blessing to all of you. Jemoni. May God bless you so much. Mukama abawe bless. And Merry Christmas and a happy Ate 2024 to us all. mwaka gwabiri Kansebeyo ganzizaamu amaanyi abavubuka ne basingo gye mbadde Let me encourage the youth and the singles where I was. munnange si bizibu It's not hard. kasita weesiga Mukama If you trust in God, alina ekisa He is gracious. nga bwe yatuyambye naawe akuyambe As He helped us, may He help you too. waliwo yagamba nti amafuta kati ogalina gasumulula mu linnya lyange. Twebaze Mukama ku lwabwe. Let's thank God for their life. Twebaza nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Yes, great. Ekirango kyaffe ekisembayo Our last announcement.